Osibyo tagwe omulungi achekomide ku page eya Fatuma Sulaiman. Gwe omulungi subscriber wange gwebale nnyo kubanga gwe afudde channel kyonna kyeri. Tugenda kwogera ku mukyala Grace Khan ne Prince Omar ebyabwe tumanye we bituuse maasawo ogenda maaso n'okubimanya. Tugenda kwogera ku Janzi Awards ezategekeddwa era biki ebyavuddemu nazo zalese akatyabaga akamanyi mu industry abamu nga beemulugunya. Byo tugenda maaso ate n'okumanya byavudde kuki. Tugenda kwogera ku the Ssebunyas owe twogera kwabo tuba twogera ku Rema Namakula awamu n'omwami Ssebunya Hamza awamu n'omwana ate omuto gwe bakazaala Aliya Ssebunya. Ewe tunaavaayo tugenda kubeera nga ate twogera ne ku mukulu RONALD MAYINJA. Byonna tugenda kubimanya. Olunaku olwaliro you are going to wish the birthday to the prettiest, the soul. Omuyimbi nga ye wakoka bwogamba bugambi buno obuyimba bweneetaaga okuwuliriza obulamu bwange bwonna obusigadde. Omukyalo ono ye Irene Nambilu Morel. Omukyalo ono leero mazaalibwa ge. Happy birthday to you. Mu saali erimu tuwishinga omukulu Jacob Omutuuze ono nga presenter ku radio naye his a media personality. Olunaku olwaleero omukulu ono naye it's his birthday era nga naye tumwagaliza birungi byerere. Nga tukyali ku mukulu oyo era abambi emabegako nga wetwabatuusa kwa story nti yali akwatiddwa munnange amawulire amalungi nti gali nti yateebwa era nga mwali mu ggwanga wabula nga twalese ayagala kusuwinga ate kooti zeeyo mu UAE gye yali agenze. Olunaku olwaleero tutandise ne Janzi Awards. Janzi Awards zino zategekeddwa era nga zabadde live wali ekkololo. Abantu ab'enjawulo basobodde okuscoopingayo awards okusinziira mu tuluba mwe babadde. Muno mwe mwabadde outstanding DJ ngono babadde DJ Slick Stewart ne Roger. Mwabaddemu outstanding promoters nga mulimu Talent Africa 256. Ne bagamba nti outstanding album of the year yabadde ya Charles Peter Maiga. The outstanding cartoonist award yagenze eri Jimmy Spire Sentongo. Ate outstanding comedy award yagenze eri Uncle Mo Kiboneka. Outstanding Community Museum Award yagenze eri Igongo Culture Center. Ate outstanding magician oba illusionist yagenze eri Jonathan the Magician. Munnange Domestic Tourism Award yagenze eri Trip Addicts. Munange nga tweyongeddemu awards ezimu Traditional Medicine Innovator Award yagenze eri Professor Patrick Ogwanga ngono ya introducing a Covidex. Award endala eya Outstanding MC Award yagenze eri omukulu MC Katamba. Munaye tweyongeddeyo award endala eya Emerging Artist Award yagenze eri Zixby Langi. Outstanding Dance Group yagenze eri Masaka Kids Africana. Outstanding TV Drama yagenze eri Baguma TV eno eragibwa ku Top TV eya Top TV. Munaye nga tweyongeddeyo Pia Pounds Watu Pate naye yawangudde award ya Outstanding Video Award. Ate Outstanding Audio Producer yagenze eri ne Simpan this one. Outstanding Audio Producer Regional yagenze eri Master Beats. Outstanding Faith Based Musician yagenze eri Levexon. Ate munaye Outstanding R&B Artist yagenze eri Mwana Mulenzi Liam Voice omukulu wanatuimbidde obuyimba bwa mukwano omwaka guno. Munnanga wadi yabadde agigwana. William Kabi yawangudde Outstanding Kadongo Kam Male Artist. Mutulu bali yalimu Outstanding App yagenze eri Afro Mobile. Outstanding Vocalist yabadde Kenneth Mugabi ono tumumanyi mu kyeddoboozi tatumira mwana. Outstanding Performer ow'omwaka guno yabadde Shiba Karungi the Queen Kama herself. Ate Outstanding Afro Zouk Artist yabadde B2C Kampala the God is Last Bonds. Munange Outstanding Entrepreneur Artist yabadde Bobby Wine Kyagulanyi the President. Munange Outstanding Actor yabadde Hausen Mushana. Ate munaye Male Artist of the Year yabadde Palazzo King of the East. Female Artist of the Year yaweereddwa Azawi okuva mu Swans Avenue. Ate Humanitarian Award yaweereddwa Kulu Levixon. Omulundi omulala yawangudde awards ebbiri nnambirira. Nga tweyongeddeyo Outstanding Makeup Artist Award yaweereddwa Mona Faces. Outstanding Interior Designer yaweereddwa 100 Interior Uganda. Outstanding Architect Award yaweereddwa Williams Henry Sentongo. Outstanding Painter yaweereddwa Joseph Ntesibe. Ate Outstanding Photographer Award yaweereddwa Edgar Bate.
award endala yawereddwa outstanding fashion designer yabadde Abbas Kaijuka ate munnaye outstanding stylish in fashion award yawereddwa Marvel Kampala. Outstanding song of the year yabadde ey'omukyala Pia Pounds eyatupaate era ng'omukyala ono yasobodde okuscoopinga awards 2 number. Reggae yabadde outstanding western artist. Munnaye award zino zaalese akajagaliro era abantu ab'enjawulo ba musicians bavuddeyo ne bagamba nti nedda okusinziira ku ngeri awards zino gye zaategekeddwamu. Nga muno muwode omuyimbi Spice Diana yageza maaso n'agenda ku page n'agamba for the Janzi Awards in particular. Ebibuzo bye yawandiise bye bino ebisatu wano n'agamba nti mazima ddala lwaki award ez'amaanyi bwe ziti ziba zitategekebwa mu weeks 2 zokka. Intention entuufu eya awards zino yabadde ki? N'agenda maaso n'ababuuza nti lwaki we mubeera nga ddala mwabadde n'abantu bamwe mwagala okuwa awards zino lwaki munnaye ate abantu baffe mwabagambye balonde. Yageza maaso n'agamba nti I'll congratulate everybody eyawangudde mu awards zino. Wabula ye nga yagamba nti waliwo abantu ab'enjawulo be yalabye nga mu mazima bawangula artist of the year omuli omukulu Eddie Kenzo eyabadde asobola okubeera nga ate munnaye asobola wangula awards zino. Abayimbi ab'enjawulo to mention but a few munnaye awards zino ye yakomekedde ng'agamba zino ze saazitegedde temwandizitegese naziteeka. Abayimbi ab'enjawulo they were not nominated ate abali nominated balowooza nti munnaye engeri ebintu bino gye byakoleddwamu bingi ebyabadde biwulamu tebamanyi criteria zagendereddwa okubeera nga bafuna the final thing about these awards. Nga tweyongeddeyo ku side y'omukulu Ronald Mayinja bambi yavuddeyo leero n'ategeeza nti y'omu ku bantu abafulumira ku list nga bagamba nti neera munnaye ate bali balwadde bakawuka akamukelenya era ye agenze maaso n'agamba nti ekintu kino kyamuyisiza ddala bubi era nga bambi abadde bambi alwanagana na kino era nga kyamuleta n'okutandika to hurt himself. Bino yabyeexposinze ng'ayita mu interview emu gye yakoleddwako ye n'agamba nti balekerawo okublaminga abantu nga tebamanyi ddala kiki ekiri behind the camera. Omukulu Prince Omar munnaye yavuddeyo olunaku olwaleero n'agenda maaso n'agamba nti byayogera naye kangende maaso ate omwana wange gwe bazaala oyo gwe munsibako munnaye gwe mugamba nti wange mutwale ku DNA era nga kati obudde buno bwe twogerera results ze tulinda. Omwami ono yagenze maaso n'akwata omwana we awamu n'omukyala maama w'omwana Grace Kanna ne bagenda ku musaayi nga Prince Omar agamba katutegere ekituufu abantu bagende maaso n'okumanya nti oba either nali neglecting obuvunanyizibwa oba sekyo n'omwana bali bansibako musibe. Okujjukizako emabega interview eno twagikola era n'enjikuwa munnaye gwe aze atufollowinga gwe atagiraba osobola okugendayo emabega ku video zaffe ze tubadde tukola n'olaba ebyo byonna ebyagenda mu maaso. Munnange ebinaaveeyo byonna tujja kubeera tubikutuusako wano wennyini. Nga tutuuse ku Ssebunya the Ssebunyas, oh my god bano abaana bagenda tuleetera okwagala to fall in love kubanga we twogera ababiri bano bannange okuva bazala omwana eyatumimwa amanya aga Aliya Ssebunya munnange omukwano ate gweyongera outings zifuuse outings munnaye bino betwaliko ebya Dubai mbu byamuyabanja tebifaananyi ate biki ebyo byali biwero wetwogera kati batambulira mu motoka yemu ate nga kati munnaye mu motoka ebibeeramu kuba kwasuutasuuta munnaye mukwano tofa ku bigambo munnaye mukwano tofa ku kiri byonna omukwano bambi ffe tubagaliza kisinga era nga we are team Namakula, we are team the Ssebunyas. Away from that, thank you for watching. Nja kutusangako ekyo kyennyini kyewetaaga okumanya kubanga munnange kyekyo kyokka kyembera nnina okukola. Thank you for watching. Thank you so much. I appreciate. Bye bye. Ciao.